ggwanga naye ensonga zigenda mu ggwanga olwaleero ezeebuje nnyo omukutu ndowooza ze za Zali zezoono omukyala ono omwami ono eyawasa omukazi munnaye badde okyayogera wangame tukuvoola mbadde nkulese kale tugendatuulamu tulaba ate kitambula nenamba emu wajjidde obadde omaliriza edifenda wa Shwakibu mukwano gw'omukyala kwogera mazima n'akamwano kubanga ali basiti eriswa mukwano gw'omukyala gwa musajja gwa mukyala mbalamusiza mwana gye musinze okubanga tuli ku media ne Taufiki media Taufiki media channel ziri bbiri so likinga sharinga commentinga so obenga okwegattako tugenda kubanga nga tukwatananga buli wiiki yafunanga olunaku lumu tubenga tukola program eno nga tukwogera ebivudde mu wiiki so tusange wasula moto yakunda motoka so tusanga climax endowooza tujabelanga kijja kusinziranga budde endowooza gye bunaabangamu kubanga nesula moto ali part of okibaga nti sigenda ku mbaga nga ekyaswakibu bakikususe ekinu ate oyina kavidio Swakibu kavidio ke yakola nga ali mu swimming pool kalimu ebimuli kati ebimuli aloota biroote naye ekyo kiba ekyokuyiga eri abaki eri bamaama nga Swakibu bataata Swakibu nja muyita maama okujjako nga pulogulamu enaakolebwa okujjako nga mukwano gwe anava namudifendinga naye nze nkyamuyita maama ate maama omulungi wamulaba ne ku ssaawe nga Swakibu maama aba mukazi Swakibu simwali abamusajja maama aba mukazi Swakibu namulaba nnyo enkola y'abamaama ey'okulabira abaana abo ali ng'ali ku ssaawe twamulaba nga abambi abaana bafaako n'abaana nga bamumiisinga bakaaba maama ogenze tobalaba ka vidiyo ako yakolanga mu kiyumba aka Swakibu ng'ali ku baana ba Zali ng'abaana era Zali abaana ne balaga okunyolwa nga Swakibu bamusiibula babysita abadde mulungi so ensonga ligambye nti abadde maama naye era akyali maama mulungi akwayanyizeemu omuntu okuyiga kyabutonde naye era ebyo bw'oba tolinaamu kasente oba obisuubira era ng'olina empaka naye olina empaka abakyala naye Swakibu katali bubi nze nno okuva ebintu bino ebyatandikira mbadde sibangusaidi ya Swakibu okusinziira ku kiyita omuvubuka muto n'amawulire engeri gye nagafunamu nti yafuna omukyala Zali Boss Lady naye leero njakubeera kirya ndi kusaidia Swakibu olw'ensonga munywanyi Swakibu yabadde ng'omuntu omukulu ebintu bino mu kubaawo byatandika obwadde nga owuli obutambi nga obubadde bwisiganya ku mikutu omukyala Zali yadde ayina birthday ya muwala Diamond naye Diamond Platnumz yasindika ssente ezigenda okukola pati eya muwala we kati n'alaga nti ye akitadde tagenda kujja of course ng'omuntu yenna ayagala abaana be yajja nga tababuulidde bino njogera bigambo bya Zali yagwa bubbi nga tababuulidde naye nawudde omukyala wa Boss Lady ng'agamba eri South Africa asimala ennyumba za password biki ebitanakutuuka mu Uganda kati kyekyanyiza Swakibu naye Swakibu ng'omusajja omuganda oba ng'omuntu eyakuzibwa yayita mukyala we nga bali babiri bamubuuze ku bintu bino ebyabaddewo byabadde bitya kati twagezako twakolako interview eri mu mboozi mu kati nga Zali oyo yali ne mulamu we n'ole yakuza abaana naye mbagamba Zali nayagala nnyo amawulire bebimuleesemu byamawulire kati awali amawulire Zali agaagala nnyo olwamaze okwogera ndowooza mu kisenge olwazza olunaku olwabadde lwajjo ng'abaka ssimu ye agenda ku TikTok munywanyi gw'otaba eno anjikulage wano ng'agenda ku TikTok ng'atandika kusasambuka
ng'agamba bw'otayogereko ejjola TikTok, bw'otayogereko bw'omusajja agenda kuba amafuta, bw'otayogereko bw'omusajja agenda kuba n'atula emukazi avuga era emmotoka ziri bbiri z'alina n'agamba ne wali waali era wawe. Madamu Zari njagala omukisa guno okutegeeza nti biwatugambye byonna biwaŋŋambye byonna ze bye nnawulidde wali yabikubuuzizza, wabula nga bwe kiri nti bwe wakola obulamu bwo bwonna oyagala kamera, kino kiwali oteekeddwa okukola nga ggwe omuntu omutuufu. Naye wabanga bbaawo yakuyise, kuba mu mateeka ono bbaawo wabanga yakuyise ne munywa musenga muli abantu babiri n'ojja ku TikTok oyo n'olaleka okutunnyonnyola bye yakugambye, n'omusajja omulala agenda okukuddira agenda kubeera kisajjasajja kubanga amaze okulaga ensi eno nti toli mukazi enaafu, wabula just nti oliwo oliyuuza oyinza okwogera kubanga munywanyi omukazi wava mu bufumbo obusooka onyenya omusajja bw'agenda mbogwe tugamba olaba yava ewaagundi galigana amali ali mwana. Yali ow'omugenzi Semwanga Mukama mumuze mirembe nadda ewadde amaanyi eno yazaalayo ali mu asatu abamanyikiddwa nadda ewadde amaanyi n'azaalayo n'avaayo nadda ewa Swakibu. Akati tusobola kugamba nti abasajja bonna basatu balina empisa embi. Ekyokubiri Swakibu ono wagenda okumukwana kubanga gwe wakwana Swakibu bw'onoonya omuvubuka alabika obulungi weegomba n'omunoonya n'omukwana n'omusendasenda n'akwagala. Wateekeddwa okuba nga mu mbeera yonna omuvubuka ono abadde akuwuliriramu nnyo era ng'akuwa ekitiibwa nga mukyala we okuva lwe baagenda ne babawoowa. Naye wano walagidde abantu bonna empisa ze embi. Naye ebyagamba omuvubuka ono Swakibu oba ngamba ennaku zino Mukama yamuyamba yakola edduuka ekansanga abantu olanga. Wabanga Mukama yakuyamba n'okufuna edduuka ly'engatto, njagala ofokasinge ku bizinensi yo kozi okyali muvubuka muto. Ono omukazi akusinga emyaka nno mingi ayinza n'okuba nga atuuse mu leve okuzaala naye muno mumutaagalira kukola ne mugenda nga muwa bagatana mwagala ebiwedde. That's why mujjo kati nze munywanyi omukazi alinjogadde okuva ku leve eyo kuba nze mpita ne ngamba mukyala wange ewaka kye mugamba kikomaawo. Nze nno kye nalabye muri ensonga zonna ogenze n'ongamba nti siribeera ku TikTok nenkusekerera omutima banze byonna nabifolowinze n'obiraba era ne mukulu Swakibu naye ku TikTok yazzeeko wali era n'abaako akagambo bwe yayogedde yazze ku TikTok obadde ompabulamu yazze ku TikTok wali yayogedde n'agamba obadde ompabulamu segamba nti nze ogwogamba sema ensonga yabuuzizza atya yagambye obadde ompabulamu kyokka kyeyayogedde obadde ompabulamu n'ayongerako n'ebirala. Naye bwe nalabye Swakibu yatuukirizza akalombolombo k'abakazi. Omukazi yenna bw'omala ommuggyawo omugye n'abaakoleko gy'atuukawo atuuka n'akwerabira atandika n'okuddamu kibanga omukazi gw'oweeredde kate namugamba nti Swakibu leero lwazzeemu nti abadde tebamugamba ngako kintu kyonna kyonna naye olw'okuba bulijjo waali ng'akyalinda amale kwamba bagamba yakola edduuka liri mu miliyoni nga 2 oba 3 kakati ayinza okuba yatuukiriza akalombolombo k'abakazi nti omukazi olumala omutuusa gy'abadde alaga ng'ajjawo eddaala ng'atandika okuddamu ebigambo by'ayagala. Swakibu yakikoze bulungi yatandise okuddamu Zali ng'amuddamu nga bwe yeeyagalira kubanga takyalina oluusi kyamwagalako amukubye esente azifunye akoze n'edduuka lya miliyoni biki nga 3-2 abalimanyi naye olowooza Zali alina kyagase ku Swakibu baŋŋamba alina n'edduuka
mulimu n'engatto ya miliyoni 4. Nange enamba emu ye yaŋŋamba. Ekyo nakiwulira Esther enamba emu ye yakiŋŋamba. naye ngamba ndiga nti omukazi bw'omala omutuusa nga gwakusamba kati Zali bwe yamaze okutuusa mukazi we Swakibu n'akola n'edduuka Swakibu kwe kutandika okuddamu Zali ebigambo byamudamu kubanga wabadde ku pati wabadde ku mazaalibwa g'omwana birthday. Zali ne mwitani Diamond Platnumz bwe yazze onaga seba oleese ne babbaawo ku pate wamuwadde ne password naye nga yeerabidde oli taata wa mwana. Kati singa yali ayagala mukyala Swakibu singa yali ayagala okwewala ebintu mukyala Swakibu singa yali ayagala okwewala ebintu ebyo lwalifunye Zali yali mututte mu maka ge. Nekijjawo kino kiyagambye nti wano wange weebale nnyo yali mututte mu maka ge n'abaana n'abatwala eyo naye no pate bwe yazze okukolebwa era weewuunye ebbiru tebaagitutte wa Swakibu. Lwaki? Nti Swakibu baamutegedde nti ono maama wadde ankuzizza naye ono maama talina ssente. Baategedde nti ono maama wadde ankuzizza naye ono maama Swakibu talina ki? Talina ssente. Era bbiru bajeti y'okukola birthday ne bagitwalira Diamond n'ateesa n'ono omukyala bwe yazaalamu omwana n'amugamba tukoze tutya, amwana ayagala ki? Omwana ne bamuwa byonna bibalina. Diamond yasindika ssente. Naye olowooza singa Swakibu omwana ono singa yakola birthday n'agikola budget ne bagiwa Swakibu kitegeeza bino byonna tebyandibaddewo. Swakibu nga tanakola birala byonna yasooka yenenye. Era ekigamba nnyo muganda wange n'agenda mugamba tunoonye ssente. Essente bwe zizeera mu mpale anti nenamba emu abaana yabaweeresa. Essente bwe zikwera mu mpale bajeti eyo omukozi okugenda ewa Diamond ogyafaodinga gwe omuntu babadde bajjajjiwa Swakibu butereevu. Swakibu agamba omwana mugende mukole ki ono yaba omanyi tuli mu kalesto omanyi tuli wano climax tuva ku kyayi nga bwetumulyamu naye nga Swakibu nga talinakola birala byonna asooke ye ategeere nti obunafu buli gye bujja negye bujja mu nsawo okujogebwako okulina okukola ki? Okubaawo. Kyetegedde byonna mu pointi yo. Anti era kanzire mwami namba emu Ssemwanga we yabeererawo tebaakolako birthday Diamond najja. Nakyo kati mudde mu munywanyi wa. Yali alina obusobozi obukola ki? Naye buli lw'oba tolina busobozi kiringa kati kankubuulire. Swakibu kati mubale nga maama abadde alera abaana bano. Naye nga maama alera abaana bano talina ssente. Maama eyazaala abaana bano ali eri. Kizagaana nambemu ekijogeyege awulira nambemu obuzibu bw'alina ayagala kujja okudifendinga munywanyi we nebyo byagenda okudifenda kyokka atiza abalabi bange enjegejege kimukudde ekintuuzizza naye ngenza okulaba Zali tumumanyi era kyova olaba ebintu byeyogera olumu ku Zali biba si bibyo. Ngenda kunyingiza naye abantu balakiza kyoyogera anti byenjogera biriko pulufu. Gera maaso Zali yali wa Ssemwanga wano mu bantu tumanyi ba big spender betwalina mu Uganda. Ssemwanga yali akulembedde kiwakanamu kiwakana n'avaayo n'abuukira Diamond. Jjukira Diamond omufuna yamusanga ku nnyonyi naye nga gundi eyo gy'atambula olugendo lwonna Ssemwanga yalusaponsalinze. Bwe yavaayo
n'akwata Shakibu. Zali yagenda ofuna Shakibu bino byatunyonnyola mbu talina kyateeka ku ttebo ng'akimanyi bulungi bakirumira bwe bali Bahamu baaliwo. Lwaki teyagenda wa Bahamu? Naye mu bonna bye yasobola okunoonya yanoonya Shakibu. Shakibu kirooto ky'abakazi bangi abalinga Zali. Batuwuliriza nze ngenda kukubuulira. Shakibu kirooto ky'abakazi bangi abalinga Zali kubanga Shakibu ayimiridde. Naye ngenda kunyumizaayo ebintu bibiri obitegeere bulungi. Zali kyakola kati kifaanana bwe kiti. Atadde okugulu, omanyi abakazi abo bagezi nnyo naddala ng'omuntu konigaalo nga koniwumani nga Zali. Atadde okugulu ewa Diamond. Tayagala Diamond yeetaaye na mukyala mulala. Wuliriza nze ngenda tukubulira kati nkubulira facts kati. Zali ateeka okugulu wa Diamond. Tayagala Diamond yeetaaye na mukyala mulala. Kwe kumuteekako obuvunaanyizibwa oyo tuweereze basi be kati naawe jangu kati kola ki? Kati n'omukyala omulala agenda okusinkana Diamond aba agamba Zali waali. Okiwulira? Kakati ng'ate eno Zali we yayagala n'ani ne Shakibu. Kati Shakibu ejjogero lye yakoze ekiri yakooye. Bino bye nkugamba kati ge mazima nti addira n'ataayiza Diamond wadde yavaayo. Mu kumutaayiza amutaayiza na buyambi tuweereza omutwalo gwa dola nga wewulidde agwogera nti n'atuweereza omutwalo. Okiwulira ogwa dola ogw'okukola pati. Okiwulira? Kakati mu kumutaayiza n'obuyambi olwo aba yeefunza Diamond nti yavaayo naye asigaza nga wali yalina se olw'abaana. Kitegeeza Diamond alemerwa n'okuwasa omukazi omulala. Kakati Shakibu ako kakodyo k'abakazi benzi. kakati gwe kyogamba nti Shakibu Kakati Shakibu ate ngenda kubuulira n'ekirala ekisemba nti Diamond takoma bukomi okulaba abaana olumu. Abakazi abo bwe bazaala abaana naddala nga abasajja bwe babazaalamu bakyali sitede nga olaba Diamond nga mujjukira Diamond brand. Okiwulira? Tamukyawa. Baba ne bebyakkanya baba ne byabakyakalanya ebyamutwala. Naye bw'akomawo obusungu obwo bwagwa. naye kakati n'ambeemu. Nze kino kye ŋŋamba kikino. Zali we yabadde Shakibu yabadde annyonnyola Zali yamunnyonnyodde nga muntu mukulu. Zali kyaneewunyisizaako mu myaka gye gy'ayina yabase kazindaalo kujja mu kamera kunnyonnyola ate bantu ng'ate Shakibu yali amunnyonnyoddemu. Ne Shakibu yakoze ka vidiyo wakalaki. Eyo yabadde ya luvannyuma nga Zali amaze okwetamiriza abyogedde. Okitegeera kye nkugamba? Which is kye mba nkugamba kikino. Omanyi obugumiikiriza bwa Shakibu engumya gy'agumidde mu kubyogera Zali. Naye okimanyi nti Shakibu yali afundiddwa abakazi bangi. Shakibu ekimuleetera okugumiikiriza n'agumiikiriza empisa za Zali butwesobola bwaki bwa Shakibu. Kati kiba bwe kiti. Singa yali nga yeesobola yandibadde agamba ewanyu waawo. Olaba na kati essaawa eno baleese gwe naye kyogamba nti ebigugu yagisibye. Bwe yakikoze lwaki akaayana ate Shakibu abadde abeera wa Zali. Ate Shakibu abeera wuwe. abeera wuwe taddeyo. Abeera wuwe. Ngamba taddeyo kusigala Zali. Zali yabadde ajje wa Shakibu. Akati bw'oba otunuulidde Zali. Zali yabadde ajje wa Shakibu. Yes, ekyo kituufu. Okiwulira? Naye Zali bw'omutunuulira ne Shakibu bonna ani afiirwa munne? Ani? Ngenda kubuulira. Value egattibwa ku muntu. Ogigattako naye nga waliwo ne sambiti of respect. Ekyo kituufu. Kakati ebiseera ebisinga obungi mwana oba ogenda kungulira ekyemisana n'enkyo ongulire nawe ongulire naye nga oba ongulire ngamba ku mannyoko ya. Okiwulira? Ntuuka tayimu ngenda lino bano nga jangu tugenda ng'asigenda kujja. Okiwulira? Wabula nze nafunako ku bwini nga bagenze e Bungereza ne Shakibu agumidde bingi. Zali nawulidde yeeyogeza. Zali yeye atagumye. Agumidde ki? Bw'omanyi omusajja nga tagula wadde sukaali. Agumidde ki? Ate oli musajja togula wadde sukaali. Togula wadde akasenya. Zali kyalina okukola. Zali kyalina okukola. Bwe okwana omuvuka w'emyaka 3 oba 25 gwe ng'olina 5 osuubira kugulira ki? Iyi teri bavubuka ba myaka 5 osuubira kugulira ki? Teri bavubuka ba myaka 2. Kati ne Shakibu alina baagulira naye agulira baalaba nti nno bakyali wansi we. Kaakati Shakibu ky'abaako. Okiwulira? Yagendayo atamanyi. Shakibu yali anonye ekyewaza. Ye yagenda. Yali anonye ekyewaza. Njakuwa bwino. Nedda tugende mpolampola. Shakibu yali anonye ekyewaza. Zali yeyaggiwa Shakibu era n'amunnyonnyola. Shakibu n'agula ekirowoozo kya Zali. Tekisoboka. Gwe egiri ogambye baali ku nnyonyi. Ngambye Diamond awo. Ogambye Diamond? Onaamusangawa. Wakati njagala ompe bwino ku pade. Zali n'alumba.
olabise bulungi jangu tuzinemu era ne bamala ne bakwatagana awo ngenda kubuuza osobola okwana zali abo bazali kaliba gye baliko ne badonizera basiima busiimi basonga busonzi era bwasongamu yajja kakati zali olowooza ayinza songa mwani nga Swakibu avuddewo asonga mwani kyemugambe Shakibu kiroto ky'abakazi bangi amuleke olabe watamutwale mulala Swakibu ani agenda omutwale ali mu kiti ya zali sooka omumbulireyo menyeraayo ninawo n'abamusinga waliwo abali mu inbox yange abala bali Canada waliwo abali America teri mukazi wavunaanyizibwa ajja mu inbox nakyo kankikuwulire bwolabanga omukazi nga azze mu inbox aba talinaamu wadde ensonyi aba talinaamu wadde akasiba kakati Swakibu bwe mugenda omufiriza omulimu nga mumuwagaawaga nze kanjakala okunyonyola n'abantu bakitegere zali tagaba ssente olwaleero era kyova olaba zali tagaba ssente zali alina kubeera na musajja mugezi ng'amugattirako obugattisi kati nga Shakibu ye abadde jasita akozesa bulandi ya zali okwenoonyeza ssente ze naye togamba mbu nabadde amuwa era buli kyolaba ne Shakibu ng'akirina kiba kiki omuntu lwakuwa bulandi mu bbanga lyamaze mu bugagga bw'aba yaleka Diamond bw'aba yaleka Ssemwanga okimanyi nti Ssemwanga yayitako Diamond ayimbe ku birthday y'omwana we zali n'amugamba akujooga bujoozi kitegeeza yali azitowa nnyo okusinga nga ne ssente Diamond zayagala Ssemwanga nze obuzibu bwe nyina ne zali okutuuka okutunyonyola olwaleero mbu Shakibu mbu ye bulabasi ye n'ennyumba alina masonezi ya bisenge 8 omukazi mu Afirika agina simanyi South Africa ebyo byonna byatunyonyola nze ngenda kunyonyolayo ekintu kimu zali yagenda okubuukira Shakibu nga baamu abamanyi bulungi lwaki teyabuukira abo banzeyi baaliwo eyo ensonga yo kakati lwaki atuuka olwaleero tunyonyola ng'ate alaga kunafuya bbaawe ng'alinga agamba mbu yakirabye eggulo nti tayina ng'alinga agamba namusanga ayina yannimba kale nakirabye nga kankubuuzeemu bw'obeera n'omukazi ng'akujooga bibyo natuulidde zali abikola era mutambuze gwe bw'obeera n'omukazi ng'akola ebya zali oba okyakolawo ki atalina kyomwetaagako kitegeeza olina byomwetaagako enswala kyovaawo nalabako omusajja oyo oba akyaliyo bamuyitanga sijja kumwogera linnya naye yasanga mukyala we kubanga jalaba pulogulaamu babikola yasanga mukyala we nga waliwo omutemi w'ennyama amwendako naye we yamusanga yabakwatira mu Lodge Red Handed n'amugamba maama gundi yambala empale tugende naye nga mukyala wa mulinamu abaana baali ndowooza 4 n'amugamba yambala empale tugende omusajja olumu abasajja bagumiikiriza okusinga abantu kyebalowooza lwako abakazi bo bakuba nnyo endulu Shakibu oyo omulaba naye agumira bingi ate Shakibu musajja wa mpisa nnyo nga bw'okiwulira bombi baguma okiwulira onoteguma kuba oliwe yamugambye ko yabase kamera ezali aguma bamaze ebbanga ki emyaka giringa ndowooza 4 naye kakati ebiri kitundu naye omusajja nga tasobola kugula wadde akapale n'akaleeta okuba anti gulabayo tasobola kugula wadde akasenya akaleeta ekikusumbwa teyawukanangako na mukazi nze nekyangako n'omukyala olumu naŋŋamba gwe buno bumitwalo 10 bwompa okimanyi nti abasajja bagulya abakazi mu motoka ne mubuuza n'aliguze kyesiina n'aligabye kyesiina ye emitwalo 10 yalabanga mitono naye naŋŋamba n'aliguze emmotoka ate nze gisikolaki gye buliva ne gye bukoma buli ekyanga n'omukazi aligamba ekintu mu bantu aligamba nti oli musezi ng'amaze nawe emyaka 2 nagamba olye n'emirambo okiwulira nze nyina mukulu wange yakwatako mukyala we n'omusajja naye tuba tutudde awo senga n'agamba naye wamma mugole naawe tubuulire ensonga omukazi n'asikondoka emirundi ng'ena n'amubuuza naye gwe omalako okakasa okiwulira abantu bonna ne bakwata ku mutwe omukazi ye akozesa wiponi gy'alaba esobola okulumba mu bantu era nga mukyankalanye bw'aba ng'alabika ng'ali financially stable ayinza okuga ntogula wadde akantu waka omukazi agula ewaka emmere wiiki emu n'agamba nze aliisizza amaka gano ng'omaze naye emyaka 12 naye nze ndowooza Swakibu era gwe kyekintu kya zali kyogamba nti tateeka talina kyateeka ku ttebo
kiki kyateekawo Wuliriza, talina kyateeka ku ttebo. Shakibu obusobozi bwe tayinza gulya Zali mmotoka nti amugulye Blabas endala bagira wuliriza nti amugulye Blabas endala naye kyagula tokiraba kubanga Shakibu n'aba agulidde Zali olugoye oba n'aba amugulidde emmere oba n'aba aguze sabbuuni oba ki ebyo tetubiraba era Zali bw'avaayo n'agamba nti talina kyateekawo kye tutwala naye kambuze ekibuuzo Zali obadde oteromulaba ku botiki ya Shakibu obadde teromulaba n'asiibaawo nga bwe yemolera mu botiki asibawo nga talya era emmere yabagitumiza bamutumiriza emmere era kati Swakibuwo oba Swakibu wabwe bambalayo bangi nnyo nga mwogera ku Swakibu atali kubeka Swakibu n'obwa Swakibu bwe n'obuvubuka mugamba muvubuka mulungi muvubuka ayina akabodde Katonda yamuteekateeka muvubuka mulungi naye n'amuwa amagezi akufuna abakukyala abakazi era ogambe wali abamulinza abagwa mu kiti kya Zali n'abamusinga afuna abamusinga kitegeeza nti ye muntu anoonya yesaddaasa emirundi ebiri mbuuza gitya olizadirawoza yesaddaasa Shakibu muvubuka ali mu tayimu yeezaala nendowooza tebannayo wulira nze simanyi naye Shakibu bayombye mu muvubuka ali mu tayimu yeezaala okiwulira olowooza ye tekimuluma okubeera awo nga aspendinga olumu tayimu n'obukyala atagenda namuzaalira ani akimusibyeko abasajja gye muba obuvunaanyizibwa bukikusibako anti wuliriza loyalite eyo gy'osuubira mu buntu sirina kemanyi nze mbadde mmanyiza bwaba talinayo kawala konna awo olina kumunenya naye ngenda kubuuza wezali omanyi waakuuma ng'akuumaani Swakibu twaliko naye wano kati Zali ewalule ku kati gwe wuliriza buuza oyo yakola interview ne Dayasi Nabala Zali akuba buli ddakiika 25 akuba essimu 3 akuba essimu anti era omusajja bw'oba omusajja olina okuba essimu ng'obuuza mukyalo oliwa kiba bwe kiti ebiseera ebisinga obungi omuntu wafuna omuntu guleedi etali yiye atya nti bajja mumutwala era yeyo embeera gy'ateekawo naye nga Zali kyekugamba Swakibu mumuwolereza Swakibu alina kukola addeyo ku mirimu gye agikole bulungi naye bw'anaagenda ng'agenda kimu kyokka kyeŋŋamba mukyala Zali ebbanga lyonna lyamalayo Shakibu oba gy'anaafuna abantu abalinga Shakibu alekerawo tulaajanira naye nga Zali tolowooza muntu alinga Swakibu n'abateeka ebintu ku ttebo yabalekawo Swakibu talabika ani nga n'ono alize ani ono gundi ono anti gambe alinga Shakibu talabika atya muki obukakamubumiikiriza kakati twagala tumanyi mu busiru oyo gwogamba nti alinze tayinza kumiikiriza Zali wadde ku bikolwa bye wadde olunaku olumu amusambirawo bamwazike mu muzeeyi naye tayinza tali atamutwala anti era tayinza era nga kati ankubuulire Swakibu no ate eyo togendayo nnyo awo abayingidde kyolina okumanya Zali mujulizi ate si Zali yekka abakazi abalinamu ssente naddala ng'afunye omuntu nga tebenkana ssente baba abajoozi era mawawoolima n'obujoozi bw'abakyala abo togenda kuddamu ate ngenda kukubuulira saagala na muntu abeere wano alowooze okimanyi nze nagambako olunaku lumu nenkugamba Shakibu emmotoka eyo giraba gyavuga eyo jipu nenkugamba yagyegulira nemugamba ng'agigula wabiki nekugamba nti nze yagenda n'ogitumya n'ogisasula wonna nga mmanyi Zali tagaba ssente Zali abeerako muntu mugezi kumufunirako ate era omuntu omugezi omuntu yenna omuntu ayinza obutakuwa ssente naye n'akuwa eddobo oyinza obutakuwa kyennyanja nti olwaliwo ekyennyanja kino kiiki naye n'akuwa eddobo erigenda okukola ki kakati Zali bw'aba agaba eddobo era nga ne Swakibu okwo kwayambira okufuna abalala nga nakati ogambe competition gyaliko lyagenda muyingiramu ng'agamba ono abadde mumukaaguunize mututte mukazali nze mututte mukola nze mulina Shakibu muvubuka munyirivu Swakibu singa ava ku Zali muvubuka ategeere n'afuna omusajja n'afuna omuwala agwa mu myaka gye naye nze ndowooza Swakibu yandifunye bw'aba nga ayawukanye n'ono afune omuwala ajja mu myaka gye naye lijja omutwala era agenda kuddamu ajogebwe namugambako nti agenda eri ŋambi
gwe gy'omutwala waliwo n'abawala bali myaka gya Shakibu bamwagala. oyagala mutwala mubeera okubegayaasa No, waliwo abawala bayitibwa bali myaka gya Shakibu bamwagala. ono omukyala ow'ekinnansi Naye nga akakodyo ka Zali nkamanyi. Kati Zali yagenze omanyi Diamond ennaku zino ahitinze nnyo ali waggulu. Kakati Zali olw'okuba ayagala okwefunza ne Diamond ayagala okulaga Diamond nti ono ali nansi nga talina nakyamugaana okukola. Kakati bino Diamond byabadde agamba nti sigenda kukubira simu kankubire ng'abaawaka. Kakati Zali kano kakodyo kayagala nayo okwefunza Diamond nti Zali ayagala kuyimirira mu bigere bibiri ngeno ayimiridde ku Shakibu ngeno wa presa Diamond. Kati Diamond omanyi abakyala abo balaba bagezi nnyo naddala nga yakuvaako ng'okyali financial stable era kati kyakola tagwerayo omukyala omugezi yenna tagwerayo essaawa enaasikali kati kyali mukola ku Diamond. naye Kyolaba yabadde musanyufu nnyo mu maaso ga Diamond. Y'ensonga lwaki bwe yabadde yeewozaako yagambye badde yagala nyigire tata w'abaana bange okiwulira. ati era ebyo byakyavu ogamba nti awe musooli nazaana muzaalamu omwana sigaddamu mulaba seetaaga okumulaba bibiri. Naye nze kati nkuwulira akakodyo ka Zali. Zali aseetula mpiki nga yadde Diamond akyajagala ate aseetula mpiki nga ayagala okufissa ne Shakibu. Kati babeerawo. Kati Zali ayagala ki ewa Diamond? Wa Diamond ogambye sente azirina financially buli kimu azina kwali gwe yalina Zali sente n'oli gwe yalina eyafa Zali sente era yazirina Zali sente azirina naye azirina kwani ebyo bya mirundi ebiri. ekyo kituufu kakati Zali alina sente naye Diamond ate ye mulalamu ate ekyokubiri Diamond brand nti Zali engeri gyayagala kamera gyakoma okwekata ku Diamond yaba ayimutinga era kyobola batayinza kumenyawo kawuza ekitegeeza nti gyetwala eri Yesu Akibu yaluguddemu Akibu aba yaluguddemu ekyo olina kibulikiza ate kati omukisa gwayina lwakuba nti ne Ssemwanga yafa abadde bagati anti baside teziggwayo mu mwaka zibeeramu 5 eza Zali be baana 5. kakati ono yabadde ya mwana omu Diamond akyalina okuba ku mwana omulala ate ne Ssemwanga lwe yalize ku 3. naye kakati anti tugende nkola lwapakale ogambye nti yamuzaalamu baana Shakibu tamuzaddeemu naye kakati golowooza Shakibu ku birthday tebandimuyise ku birthday yange y'omwana wa Shakibu singa abadde yamuzaalamu. Era kyolina osooka okwewala kati ng'oli Shakibu birthday ezo okujjako nojja ku y'omwana wo kasenga abadde amuyina kubanga ate Diamond tasobola kujja ku birthday ya mwana wa Shakibu lwaki kuba Ssemwanga nga teyajja. Ati bonna baali kiki eggambye kubona kyobuusa amaaso kitewaaliwo bujoozi Ssemwanga musajja ayimiridde alina ssente ze ono Diamond naye ng'akoze eki ayimiridde kati ono abadde tayimiridde abagamba kazidde kati olaba Diamond gundi Ssemwanga yayitako Diamond okulimba ku birthday y'omwana we Ssemwanga nga n'omusasula sente z'ayagala. Zali n'amugamba n'onasaba meka gyazikuoli ayagala kujooza bujoozi togendayo. Kitegeeza ne Zali amanyi obujoozi bw'abantu abalina ssente bakola ki babeerako. Ate kyenjagala omanye nti Zali obulamu bwawangaliddeko ne babba be babadde afuna ba showbiz kati obujoozi obwo obusuubiranga ku mukazi alina ssente. Era mwe bakyali abavubuka kyembakubiriza baliwo abavubuka akati sikuvoola agambye mwe abakyala tagambye kubanga levu gy'oliko oli muganda tokyali mu myaka yagala abakazi kasingaawo bazali ekituufu wembasangidde Zali yayinza okuba ekituufu ajoga kubadde wano ajoga naye ajogaani nambe mukyabaddeko nti ajoga tasobola kukola weebali era kati Zali grade gy'aliko takyagenda kufuna hamu. Kati kankunyonnyola abakazi abo babeera badoni zero balaba baasolinga ku musajja gwe bayinza okufuna okugjako obugagga ba agent bwe bamala okufuna obugagga obwo kati batandika kubuukira ba agent bo bafuna we baagala kubanga be basobola okujooga. Era woliba mu kikosi kyabwe ng'owulira bayogera bagamba nze nnonda bulonzi tebakyankwana nze akwana. akati lukola ekituma babaveeko buvi sikubabasigaleko solution ebabweti mulwala omuvubuka yenna ateekeddwa kukola kubanga ano wano mu byobuwangwa byaffe wano mu Buganda omukazi aliwo okuweebwa si bya buwangwa byokka ssebo
gamba ne mu butonzi omusajja alina alabirira mukyala we kyokola abantu ekijjawulo ate ekiriwo kino tumawa nti kiŋŋambika muli basajja basiraamu obusiraamu bwali kiriya nnyo abasajja abasiraamu bakkiriza abakazi baabwe kukola okitegede bulungi omukazi abeera waka n'amusasula omusaala naye munywanyi abakazi bano abakola olaba gy'abeera mu tawuni eyo mwakeeri gy'atundira soda ow'olukumi naye si bonna no majority enamba esinga nti omuntu ajja n'agula soda wa siringi 10 n'amanyiriro sikwera kutumye nze nyina mukwano gwange saagala nimbe ojja kukwata ettayi sebo nyina mukwano gwange ye obugagga esente z'alina asingira ddala zali naye yangambye nangamba nti mukazi yangambye ebbanga lyonna lye namala nga nina ssente saabeerako nga zali nze sijoganga kubba wange kutuuka ku extent yajoze nnyo kyasusse nezali mategedeyo byavudde yajoze ki okuleeta omwana ensobi gy'alina okuleeta omwana we fe twalya mubuuziza taata w'omwana ku pati ekyo tetwakiyinyiriza mwanegyeza ki kino bw'oba oli mu kabokisi nze nga njogera ne mukyala wange nga tuli mu kabokisi bwe tuba twogera bye twerangira byonna babetwogira bw'okeera ku makya nga tumaze okubyogera n'ogamba muzeeyi leeta kamera kamale okugyamu omukyala ono kakati n'oddamu mukyala wo nga mpise muzeeyi leeta kamera nenziramu mukyala wange kitegeeza kyenkola kiba kikyamu ekyo kituufu otegeera kakati zali ensobi gyakoze ate mukola ensobi eyo n'alengeza omusajja ekisusse ng'alinga agamba nti luli abadde muzibe yakalabuka naye kyonamemu agamba n'alengeza omukazi omusajja Swakibu musajja ulira gwe ulira kyenkugamba olimbala Bobi Wine oba baluyita Adamu ne Hawa oba baluyita batya omutwe gwabyo mulimu vasi egamba bweti omukyala ne waaba alina ebyankana bitya era asaanako omwami yebifenda ate era yesapoota okitegeera kyogamba bannabbanja tebalina basayi kyoba bino byembagamba ulya bisanambeewu bino byembagamba ebisinga bino byembagamba ebisinga biri mu kulwaniye wammwe obusiramu bwenyini bugamba singa omukazi obusiramu bugamba singa owasa omusajja omukazi nga mugagga okusinga omusajja ebyobugagga by'omukazi bivunanyizibwa ku musajja ali part of ekintu kyogenza kumusuulya bbali of course nti njakubaga nti olw'emmande tuba ne sawuna wano Climax olw'okuyingira abakazi kwa bwereere era nga boota bali bwereere olwokubiri twawona live band tuba ne live band ez'enjawulo wabeerawo sakata wabeerawo simanyi ez'enjawulo ziba baba bakyusakyusaamu then olwokusatu ebeera music olwokuna olwokutaano bali DJ Shir olupati abakazi okuwuga kwa bwereere abasajja osasulayo omutwalo olw'omukaaga tubawo ne DJ bamuyita aneerabidde show ani negwe olina ng'olina essomero oyagala abaana okuba nga ebyokubanga eby'abaana byonna donc Climax obuukinge obe ng'oleeta abaana Climax oba ova mu tawuni ng'azina ova Kampala otuuka ku lawundi oyambuka Bwambusi oba ova Ntebe oyambuka Bwambusi oba ova Nateete era oyambuka Bwambusi kirabu Jackies olwokusatu tuba ne silent disco tuba tulina ebintu ku matu tuba tumeeka bumensi music gw'osalawo kyano gy'obaako bana Jesus ab'enjawulo ate nga olw'omukaaga tubawo ne DJ Shir so egatteko Climax emakindye essanyu lye okeniza kwesimbya abaana bakindye gavana twagijjayo eri kati eri naye gwe wejjeemu ndyakutumirako kyali wange Paulo Senyonga owangali awo US olwokuba ne kansala Masembe tumiddeko nnyo tubeereko chairman Semado omutwe gw'egwera conference beyogerako naye ensi eyo bwe mbadde njagala
yabeera mu paaka empya Eh, oluwo olugulayo naye owe Rwanda yanda we Rwanda. bagenda okumukulu yakumwerabira Omukulu Tone. baŋŋambye mukulu munnanko sendi ali Dubai ajooga yakulese Naye sendi ebyo wemwenkana emyaka sendi abandi mulabye bwe mutyo. Naye sendi yawangalira nnyo e Bulaaya. yakubako ekyeyo Sendi ennyonyi azirinnye. Kati ogenda wano e Dubai aba talina kyakyusizaako nnyo sendi naye kakati gweolaba ng'eyagenze walala ennyo. olabako ng'agenze Zanzibar ng'ayambadde Zanzibar eyo nalabye waliwo n'abantu gambe tugendeko e Zanzibar singa waliwo namulabyeko nange namulabye. Zanzibar naye erabika ndowooza nnungi Waliwo gwe nalabye Zanzibar ng'agamba tugyeko e Zanzibar eno. njakutwala omukisa Naye- kulopera nkoseni nti watabadde Uncle Nobert kyamukoze Sendi gwe bwamusinga Uncle yasooka Sendi okulumba. yeyasooka Namulaba nazza omuzigo nga alumba agamba omusajja emmotoka yazisinze simanye eri mu kikomera naye omuntu okusinga emmotoka n'agenda akola omulimu gwe gwekivulu kizibu. Awo Sendi saamutegeera mukulu munnange yali ategeeza bw'ate emmotoka eri mu kikomera olina esubira okugenda ebweru n'oyambala ekinu ng'akusendi kyeyakuba ng'agenda e Zanzibar akati kisinziira nesiri nnyo omuntu wakunama naye oba musobola sente z'otayina ekintu teziba sente bino bino bye mugula emitwalo ena mukakaaga ese waliwo omuntu ng'asula mu nnyumba ya mitwalo ena mukakaaga nedoza bwe mutyo mbeera ekiguma mukyagala mu